ewuwega yaza gyakasiba bwatyo amawulire ne gamutuukako essimu nemukubirwa nga bambi nnyina ali mu kyalo mulwadde muyinnyo bwatyo bakiddawo yayiyiza ngeri ki gyatuuka ewa nnyina omulwadde naye nga talina gyatuukayo olw'ensonga nti nnyina abeera kakiri ate ye musajja wattu talina sitiika y'abamawulire emutambuza ndowooza kampuni gy'akolera osanga si yankizo nnyo okusinziira ku baali bagaba sitiika era bw'atyo teyafuna sitiika musaatu yatambuza bigere okutuuka ewa nnyina agende mpozi abeeko kamuyambayamba ewa nnyina nno yewa kakiri nga bw'owulira wano kiri busujja bwagenda kola ama wange bapitanga mulwadde nnyo ng'ali ku kitanda nenzije eno okumujjako era yakavaayo ku kitanda kati asooseemukko watuuka oti natambuza bigere omukulu tabafaako omukulu wani omukulu Pierre tabawa sitiika zaafunibwa abaali balina zifuna ati baali tebateekeddwa kufuna mangu sebo tetwafuna oba emirimu gyemukola gira gyegiyambira nsi naggwa eggwanga nga tuliyambye ebbanga n'ebbanga eggwanga lye litatuyambye paka tinze wakiri banimpadde paasulo n'endeeta naye bannakasimbako ekigere nga ne gwe nkubira essimu naawe alina sitiika sibusula senyonga nga tosobola kuvaayo wamu kijja kunnyamba Mzee bakiddawo no gwowulirako nyinza okutegeeza nti muganda wa Pastor Mbonya awedde emirimu kubanga omukwano gwabwe gwe balina ne Katonda omukwano gwabwe guyinza okubanga gususse kubanga n'oluusi bamanyi n'okubaloosaako nga Mukama Katonda nga we yabalooseza ku kino nga yalooseza ku bakiddawo yamulooseza ku kino kyayagala okutegeezaako mwanattu enyimba za kona mu muzireeta ziweddeko aweddeko Faro omukulembeze w'eggwanga ng'agenda ssebo kwongerayo ebbanga kyatujjira mu kirooto namukiyimbako ne tukiyimbako ntumanya nti wakyali ennaku 21 ate tetunaba tuyinza otuuka mu 21 era najja n'agamba nga ku 14 tukakasise ddala nti abalwadde bawe bakoze ekibaweddemu kati oli ne fresh jajjaawo oba fresh jajja yali makiimewe batimanyi muntu wakumugumu atambula lumu mugende ajayayo mukadde munne nga wowulira ali eyo mu kyalo ajjanjaba nnyina era nga naye nga tannagenda oluyimba luno baali bamaze oddukola naye era nga bw'omanyi abayimbi abasinga buli omu awaana kiki ekyange kyekisinga ne bano munnaye bawaanya olwabwe nti lwe lusyasinze n'abacyayina balukungiriza coronavirus mutwa luyimba olwogerwako kati mu nsi yonna boogerwako wa n'abacyayina bankubidde nga banatuluduvunula mu lucyayina abayimbi bonnyumira buli omu aleeta olwawoza olwange lwe lusinga okusinga tenakwogerera nga tewali yakwogeddeko kati nze abacyayina mikwano gyange abaali bakola oluguudo lwa Ntebe Highway Express bankubidde essimu ne bagamba akayimba tukakunya ate nga be bapeereza ne vidiyo yako ku ssimu era beewunyiza mesegi ennene okuva mu ffe nga teyasobola kuva mu bantu bamu baebitiibwa nga baweza 00 baali bakuwa namba ya korona eriyo nagitegeera naye bannange n'ennamba ennyimbire mu luyimba naye bannange tekwatika newankubadde bakiddawo bakira omuwuliranga bino byonna byonna akalaaki akakubira ali mu kyalo eri wanavulira ku muŋondo oguwera mu ngeri ya kasita nawonye okufiira enjala mu kibuga tekimugana kukudaaliramuko ku bannakatemba nga wammaggwa abategeeza nga bwe batera okugamba nga akayimba kano zenkolawo zentya artist atebabwasinga omuntu okubasinga artist abantu bayimba obuyimba lumu lwe bakwata olw'omusajja oba n'okufa yafa zenkolawo zendya dadadadadada zannemu okutereka ati ba artist abasinga ze bakolawo zibeerirawo ne ziggwawo kuba n'ekyabasuubira nti shogeri oba omukolo oba kyakolako agenda akole naye babyeganye bagamba mbu bo balina ssente temubawaayiriza abo ababadde basabiriza babadde bali mu byalo kati ba artist abalina ssente basinga babeetika buwunga bowaayo mu gavumenti bayambe ku bantu be babadde bayimbira bulijjo anti balina famire zaabwe zebayamba okuggyako nze nzekka nze neewaayo n'ekikola wayamba baani natwala emitwalo 2 n'obusawo 2 ak'ekiro 5 n'ak'ettaano akalala biyambeko ku mulirwana wange yali obubi
oluyimba nno luno lwogerwako lulimu abayimbi ab'enjawulo mulimu Muzeeyi Bakiddawo, Fresh Jajja, Pretty Namutebi, Spider Roxe, Mbozi ne Kandi. Awo bote beetawanyiza bonna nga bwenkumwenyedde emitwe egyo bonna tebeetawanyiza bagambye katukwate lidimu ya Walumbe Zaayo Lwakafeero ne bateekamu ebigambo ebyabwe bagyemu ebyoli ne batuuzaamu ebyabwe aluyimbe bangi Jovi Promotions yonna Pretty Namutebi, Deborah Kandi, Spider Square Miles, Fresh Jajja nange kapiteni wa tiimu eyo naye nga lugamba coronavirus ayina obusungu kitalo naye olw'oluyimba nga Lwakafeero luliwa lwemwaddamu olwa Walumbe Zaayo Kafeero yayimba Walumbe Zaayo yafa n'omulembe gwa coronavirus tamanyi nti gulibaawo ne muwozaamu tetwayozezza coronavirus Fresh Jajja kirisanaawo banange mwasuze mutyeyo Fresh Jajja ndi mukamoyo nange Bakiddawo nina obusungu ku coronavirus atukola obwemu bada Chris coronavirus olina obusungu kitolo abadduga botwala nakirala kitolo COVID-19 kutya kubota kitolo abazungu obatakulota kitolo ono ye Wolokoso mu weekend tax kushenda musanva kasisa za tufemu mafo radio sime mpologoma enonja yedembe tukubuzaako gwajaji tumbudde ate nga mpozi twagala okutegeeza yonna gy'osinzira okwera ng'owuliriza kalamu waliwo wano omukyala abeera mama wa mugenzi Paul Job Kafeero ate mpozi agamba nti mu kaseera kana ka COVID-19 yatandiseewo ka bizinesi k'ekyuma kikuba buwunga awo ebbira awo we wati awo bulenga agamba nti yeetaaga atalisiba abagenda okuba sales ne bamaketiya ne store keeper abagenda okumuyambako mpozi okutambuza bizinesi kati gwali eyo bambi ng'akalimu kakyesibye egyokola ebintu ebinatambula bulungi nnyo wandibadde atalisi otuukirira omukyalo ono n'osobola okubeera nga wefunira akalimu akasobola okuyisaamu kubanga bikwatagana na kutambuza mmere ebyo gavumenti ekyabikiriza okubeera nga bitambula agamba mufune ku nooti 7 nooti 2 87 9835 ngambi nooti 7 nooti 2 87 9835 omukyalo ono mpozi ye mama wa Paul Kafeero omugenzi asobola okubeera mpozi ng'ate ofuna ku mulimu okusaplayinga kamere maketiya ne bakitunzi Okay. Kubuuzizaako nnyo Enoka management ekawempaawo nembuuzaako nnyo ku Senfuma Innocent okuva ku Bukedaawo nembuuzaako nnyo ku mwana mwiza amanyirwa nga Brian nembuuzaako ku Lawrence ali ku Munnyuwali ogitegedde Sonko Good Talent kubuuzizaako nnyo Chief Ahmed Kawaida akutumiddeko nnyo ali mu Taki agamba atya abadde agamba nti ready ebuukabuuka naye bosi wange angambye nti abantu bangi nnyo ku bantu bangi nnyo ku online tukigumire ekyo bannaye naye bw'obanga kigaanya okutereera teweerabira okugasobola okubeera program ng'oddamu n'ogifuna ku YouTube channel zaffe ku Radio Simba TV Bokati TV ne Kakalam Times. Okay, so naye kubuuzaako nnyo omwana mwenza amanyirwa nga Sean Lemon Starboy ekireka we walikwate ng'otumudde empologoma enu gy'eddembe kale muna omugezi agamba kwali nnyo ne tubeerawo mpozi ate promoter agamba atya motoman agamba atya Kisaache wali eri Paulo mpozi ebukunja Alex Kitonza wali eri ku DT Solar and CCTV cameras enansana Tawanyi mpozi ate ne Danis ku Mike bagamba nti kwebali nnyo. Okay. Ku Lwomukaaga oluwedde twagenda okuva waneeno nga enkera y'olunaku olwo lwenyininyini lwali lugenda kubeera lunaku lwa Easter luba luyite lwa Pasika era nga lwali lulina okuba ate nga lukuzibwa ensi yonna yonna ne bwakubadde nga olw'omulundi guno ombago lwaliko lwanjawuloko lwaliko lwanjawulo muuko olw'embeera eyaliwo eya COVID-19 nga tebakkiriza abantu kuba ate nga batambula n'okuba ate nga oba oli abasisinkana mu bintu eby'enjawulo kino no tekyakosa abantu bokka abadigize kyakosezaamu wamagwe n'abayimbi okutwaliza ewamu mu ngeri y'okuba ate nga batandika okwebuuza ti luno luweddeko bwe luti kubanga bali bakimanyiranga era kafuka kalombolombo ku lunaku olwo nga wamagwe balumalirako mu biduula eby'enjawulo mu mbeera eno bayimbi baali batono nnyo abafuna omukizo okuba ate nga bafulumako ku lunaku lwa Easter olwo okuba ate nga bagenda okuba ate nga basanyusaako ku bantu era nga mu bantu bano mwe mwali ne Dr. Joseph Chameleone eyafuna kulukusa olwokuba ate nga agenda okuyimbirako ku Ssaabasajja Kabaka ng'ayita ku TV Butereevu
mu mbeera eno Chameleone olw'okuba ate nga yayitanga mu bitundu ebyenjawulo nga laba abantu begalidde mu nnyumba sako n'okuba ate nga talina gwalengera asaliti sokuba atambula yadde n'okuba ate nga labako ku muntu atambula mu mbeera ey'enjawulo yalowooza nti abantu bonna bali mu nnyumba era teri muntu ayinza kuba ate nga amutawaanya wabula agenda okutuuka mu kifo ekiri mu TVN ekimanyiddwa nga Masengere nga mu parking amwaniriza yowa ekitongole ekimanyiddwa nga kya URA ekisolooza omusolo era ng'ekyali kimuleese bwe yali atudde oba bwe yali aparkinze kwe kuba ate nga bamusolooza omusolo gw'emmotoka ye emanyiddwa nga V8 egwali kubalirwamu obukadde nga 120 awo mu mbeera eno Chameleone yatandika okwebuuza n'agamba kati gwani ate atambula ng'ensi ye n'esirifu nnyo kati gonoonya ssente mmwe baani abatawumulako kale nonno munnange luvuvumo lw'owulira luno luli wano. Hey, you don't rest you are at a mumula bantu mwe public holiday just katonda yazukidde listen to me, you're also exposing your stupidity those are kujja ku public holiday utalika kuleta abantu mu nonsense bro abantu wakowa we are fed up, we are tired this azukidde leero ziza kuyimbira kabaka. Okay, Chameleone, I'm listening. Don't take a moment you are a mumula for the papers. Can you wait for me to do my king's job? Yes, finish your work. Thank you. nga bwakugambye nti ku lunaku olwo Yesu yali azuukidde kituufu ddala yali azuukidde lwa nsonga yasobola okubeera mpozi ng'aziikula oba n'akuba ttooki mu mitima gy'abantu n'amanya omuntu kikyali mu mutima na kikyalowooleza munne mu katambi akatambula mpozi mwalimu eddoboozi lya omutegesi Balamu mpozi ng'ayongera okwemfasayizinga ng'alina gwafalaasira ennyo nti mumukwate Chameleone mumukwate n'akatambi mukatambuza ku mikutu gyonna era ekintu kino kyewuunyisa nnyo abantu naddala munywanyi we Chameleone n'agamba yeye Bayuda tuyita nabo oba kakati nno Balamu ye akunnyonnyola wano eno. Ni asasula omusolo yaba yafuna obuzibu ne URA kusande nange kyanyi talina kuyomba n'abanoonya musolo naye nali manyi nti ku Mande ngunakya ajja kufuga emmotoka agitwale ku URA naye nawulira nti emmotoka yali agitute wa mukwano gwe oba yasula wa mukwano gwe so kati ebyo byonna tebyandibadde okunayogera na Chameleone naye nga bwe nabagambye nti ebiriwo byonna bigenda kuggwa era ngenda kumuyambako bw'anaaba ntuukiridde okulaba ntumaliriza ebizibu tulina kubeera ababuvunaanyizibwa okulakulanya Uganda. Okay. Oluvannyuma lw'akatambi kano nga kamaze okubate nga katambula bangi batandika okubate nga beebuuza sapena okubate nga bagamba kiki ekiviiriddeko munywanyi ono Balamu okutandika okusaasanya akatambi nga kano sapena okwogera ebigambo nga bino nga munywanyi Sula bwakugambye nti yagendanga akwaliasira nga agamba mumukwate kuno tekwalimu okubate nga balimu abamu Bayuda oba nedda. Zamugana wa Chameleone nalabye posti y'ekiro gyakoze nagamba yawulidde eddoboozi lyange mu katambi kituufu ddoboozi eryo lyange siryegaana olunaku olwa Mande yali Mande yes aba URA baweereza media houses invitation tutera tulina operation mu tukubo otuvayo tulina operation munyonyo tulina operation wano na wano baba bakola operation si operation esooka okubeerako abamawulire so mbeera ndi nawe ndi funa essimu nga bangamba nti mukwano gwo bakoze ki bamukutte ne ngamba nedda nina abaana babeera ku ground bambuuza bagamba omwana amukuira essimu omubuuza mpaka ground era okiwulira bulungi nti Chameleone bamukutte nti ate bamukutte nti kizibu ki kyemusanzeewo otya abagaga b'omu kibuga babali batulemesa okukola ki kwata amawulire gaffe nga bagezaako okutulemesa okukola emirimu gyaffe naye ngamba tewali ali waggulu w'amateeka oli waba alina abasirikale 2 oba 5 tebasinga kitongole kya musolo kya URA so lwaki tebabakwata baba obstructing justice omuntu yenna ategeera olina kugamba gwani alemesa ekitongole ky'omusolo sigamba nti bakutte ebikwano gwa Chameleone kyoba kikwata Chameleone nti radio yembe kukavalinga amawulire naye bamala okumukwata nja kumunoonya waali muyambe oyo mufanfe mu bayimbi ba Uganda ye muyimbi wange asinga ontegeka kyeŋŋamba kale okusinziira ku Balamu agamba ono ye muyimbi amusingira mu Uganda ate nfanfeewe nnyo ddere lwaki yandibadde afuuka Yuda obuyimba obwo omusunsuzo era omutesitesi yomukulu Kakalamde ansaba omulembe guno nfanfeewe wange mu bayimbi baawona aba Uganda y'omuyimbi wange asinga ate oluyimba lwange olusinga baluyita Bayuda ate kati oluyimba yaluyimba olw'Abayuda ate kati yeetooloddwa baki Abayuda bangi bagala okumuwawukanya kwani kunze ako nga wakoze nga kawanvu nnyo abantu Balamu basinze okwate nga asimbako essira
mungeri yokuba nga bamutabula ne kamiliyoni we gwagamba ati gwasusuta okufaako obufi bwatyo agamba nti ye mukulu amanyidwa nga Brian White era yonsega lwakire mu Katambi Sula kabadde akutegezezaako yabadde asaba abasirikale ne Brian White bamukwate kubanga ye muntu omuzibu ennyansi z'okukwate nga ali mu kubeera nga apikapika kamiliyoni kale ddala Katambi kano akadde katambula mu ddoboozi lya bbalamu eryo lyateeganye Brian White yadde yali yeekwese kwate yavuddeyo sikati naye kabeeko nekyayogera Radio Simba kuwolokoso awo ne mukulu Kakalamu tutazeza nnyo okuwuliriza sheno oyo muwagire bulungi ne Radio Simba tugiwulirize kubanga eriko ebintu ebituzimba bakuprogramu etuzimba era bwe tugambanga bannayuganda balamu bagamba bugambi simanya ab'ebyuba simanya bagenda kukola tumanyi oba byali bituufu yalalira ng'alinga oluyira ayinga ng'akutta omuliro pulezidenti abantu tebagenda kunyawa bikibi tukoze emirimu bingi naye naawe nga bw'oyagala ssente everyone buli omu ayagala obulamu bwe bubeere bwe lwaki always you want to be at the top abagala abantu abalala babeere wansi omulowoozi eggwanga lyaffe ligenda kubeera muli akusabiriza nga buli kiseera oyagala abantu babeere ku geeti yo gwayagala okumanya omuntu Brian White yalidde kyewwe gwayagala okumanya bizibu ki ebyagudde wa Brian White wayayo lwaki onoonya gwe weefuula mukwano gwaffe olaba Katonda bw'atalya nguzi bwe wasigadde mu kamera ng'olagire batukwate kiki kye wabadde otegedde era okolanga ani okusinziira mpozi ku Balamu ensonga za Brian White ye Balamu agamba wakinandibadde nkikola ne kale nze Brian White si mukwano gwange si kyali wange kubanga nze ndi Munnayuganda ate ye Brian White musajja nzaaba ya Itale munnansi wa Itale ate investor nandibadde mulanga ki just twalabaganako mulundi gumu bwe nali ngenza okumununula Captain Mike mukulanga ayagala okubeera mpozi nga amusiba lwe yamusiba era yeso bwe twalabagana just ng'abali mu kibiina ekimu ne ngenda mununule Sola gamati mkwano gwange kubanga nawe simanyiyo mulaba bulabi ndaba mugaga wa mu kibuga manyi mu Itale mu Uganda bali ba Itale kati abebe Itale temubiteeka mu byangamba nawulira na NRM na mulabi seriyo nga wagira NRM ayamba abantu wansi so bamukwata kemabega ogamu na Uganda alumirwa abantu abagali kibiina kya NRM engende ekieka engendayo ne mutabaganya ne Captain Mike Mukula yali amubanja sendeze motoka ye Uganda ne Captain Mukula ne mugamba kuchiyamano NRM muri vice chairman Mulamba omusajja ono muwagizi waffe ayagala bana Uganda musigansimbi mubayita aba investor ayagala kuyamba ggwanga so tukoleki tetukola mpisa mbi kyekibatabula nkola kugungamba nti yamubanja yamuwa benzi etagisasulanga so yes kati nkola nagenda n'aloopa ku CID ne bamukwata ne motoka ne bagikwata so natukawo ne mbatabaganya yalina weekend ne mpita mwami mukula yali angambye ali njeru agenda we soroti ne musaba nti taata oli vice chairman kiriza okomewo twogere ne mwami ono tutegeeraganye tutuukawo nakkiriza nti nze motoka yange nze nkusonyiwe natumise motoka ye ne bagireeta ne bagimuwa olwo nasembayo okumulaba oba okwogera naye Brian White gamba onyumirwa ntalo nga zizzeewo gwe neweefuulanga akubiridde n'otereeza so what you wanted kwe kugenda nti akati gundi tumuyambye tumugidde bwe yes birungi nnyo but I'm not siding nti my brother Chameleon ekintu kye yakoze owulira bulungi tekyabadde kirungi era I'll apologize on behalf of Chameleon kubanga nze Brian White sirwana ntalo nze olaba batwala mamotoka gange n'ensirika naye ate ekintu kye wakoze ng'ate onjagaliza era komera ku bintu by'otanditegedde naye nze kyasanze n'okunzigyako enviiri ng'olwedde abakamera baatuuseeyo dda bali eri mu mmwanyi ngamba waize kasita wano tetuzze kubba tewaliiwo kibavu come to kulaba mukwano gwange biggwerawa that's all naye nze saagala muntu misleading abantu balamu if you have issues with Brian come and confront me kino nkikugamba nkumanya olina ne byoli mu kudiginga ng'onoonyerezaako don't dig about me tolina kyommanyiiko mukulu Balamu omusajja ono agamba nti yali straight ono Balamu yenoonyeza bibye kubanga ekisooka n'ekintu akiyingidde bukulu ekyenyalemu si kyekiri awo nti ate waawo simanya bano waliwo ono muvubuka ono Eddie Kirabira waawo abo abavubuka kwe babadde babemberako simanya bakuwa information there is no information nze ndi musajja ali straight nze
bwe mba nakuwa ekkubo okole byokola n'entuula byange ne bw'onootwala tanka z'ebigambo ne bw'onaakola ki president knows this people but I'm begging you leave me alone. I don't know you. Secondly, NRM okyuse bukyuse okyuse bukulu. I'm very bitter with you. Naye ndaba onyingiridde amaka gange ogayingirira buli kimu onoonyerezaako. Saatandikira wonti balamu jangu tukole tesiina mulimu naawe. Saagala ontwalire mu bana abantu bootwalira wansi nti ogenda kunjajjatako ne jajjatako. Boyina ssente zo ziyamba ggwe. Oyogera ebintu ebitali ku record. Hey, mugende mumukwate n'abasirikale awo obstructinga. Okola ngaani? Gwe bagambye osinga URA esobola okukwata buli omu singa oba otaddewo ebintu ebitategeerekeka. Leka kwefuula nnyo nti oyamba pulezidenti. Saagala kuntwana ze tontwala speed sebo nze ndi musajja ategeera yeetegeerera ate ategeera mu buli kimu kyenkola. Tontwala speed. Ate era njagala buli omu awe munne boundary nze saagala tudde mu bino tudde mu biri nze neesonyiwa sikubanja tomanja njagala ondeke. Balamu naye bwamugambira ono nange sikubanja munywanyi. Simubanja amanja abere mu layini ye kubamba era mpulira awo nti omusajja abeereeyo atambulirako batomanyeeyo batugoba mu state house nze sikolakako mu state house kati ate yagamba investor kati ate mu state house bakyagamba bamugobayo atenga investor akola investment nze ne mulwa musolo ate ngondera nnyo gavumenti eri mu buyinza. Okusinziira ku Balamu agamba singa afuna akakisanga Brian White mu state house guno omulimu gwayagala ogwa mpozi ate ogwa Gabunga. Nze ndi muntu wa wansi siri RDC kala tolaba njagala mukulu kale ne wampo wa Gabunga Gabunga kale wampo omulungu sibufunangako kati abayimbi abamu boyogera ku bamaanyi bakama bange omanyi nti fulfiga mukama wange okimanyi nti Catherine kusasa mukama wange nange bwemba nina ebizibu byange olumu mbakubira ne mbabulirako bakama bange ne batukirira kwayo ba advisor b'omukulu sibutuukirira mba n'emyaka 3 nga simulabye. Yes, abavubuka mwe abalina sente mubeere bakulabirako eri abatayina gana amalala ag'okutambula n'emmundu n'okutambula n'akamotoka nekakugulira ekkubo n'ogoba abantu ku makubo mukubanga oyitawo you are nothing naye gwe ofunye omukisa bakwadde LD bubiri olowooza nti oli wa kitalo nnyo you are not. Brian What was wrong with me okumediatinga Chameleone n'abantu abo sirabawo nsobi era kye twabadde tukola kye babadde baagala singa gwe bakugambye nti yagaddewo geeti n'agamba bakolewe bati tukyandibaddewo so mukama wange fact nkuwadde kitiibwa kinene nnyo Balamu ze tuli mukama wange neerekereza oba sirina ssente oba nina zisakubira ku ssimu naye tonkubirangako ku ssimu ng'ofunye zizo nze I've never looked for you simanyi na dipozo gye ziri nziwulira buwulizi naye gwe gwanoonya buli muntu gwateeka basipayi mu maka g'abantu. What do you want with people? Onjagazaki. Buli step yonna gy'oliko njimanyi Balamu. But I'm telling you, if you don't leave me. Omukulu Kirumira mu kuyomba ayinawo digiri. Goyinza okulowooza nti waliwo eyangoba ku state house. Munkoze buli kabadi konna okulaba nti munsuula n'ebiganyi. Bwe yakumala kulaba kunzita abaana bange onaabalabirira. Buli kimu okikola naye Katonda teyakuwa ssente ate kulinnyirira batalina. Katonda teyatatuwa ssente kumalako bantu batali bulungi ddembe. Bwe baba nti gw'owulira muli nti omutima gwo gwakubeerawo kuyigganya muntu kuyigganya bantu jangu onjigganya. But let me remind you one thing. Sigo wandeeta sikumanyi even our tribe sikumanyi bwimba mbalekedde buli kimu kimwagala kubanga mwandaba nga nganze straight buli kimu nkibalekedde mwegazanya bulungi nga mwagala ate kiki okusirika nako kubaluma nedda. Balamu butasooka kwebuuzaako naye nga ffe abasooka okuwulira kubbula nga tutegeeza nti ye mu kuvumya amanyi n'okuyimiriza bbaasi singa bino teyamutambadde so waliwo kumwe yaliyo ng'afuna sente akali kazzooko ebinyo ne gakometinga buli omu agenda kubeerawo n'atannaba kuyiga kunaaba kubeerawo temundirako kijja bagamba mwe oba bwe ndiba nesimbyewo temunondanga nti saagala kummanyira nsi stupid saagala nti tubeerawo mu kiseera nze sitya muntu yenna saakummanyira nze mumuloza ebigambo lwakuba tubasaasira busaasiri twabamu batupangisanga n'okuvuma ffe bankuvuma ne baasi ne ziyimirira nsi naye lwakuba munne mutusanze tukuze tukaddiye ano ayoweranga apangisa anyanyina wanyongonyongonyongonyonyo munyolo temuddamu kummanyira mmwe